Baby Television Uganda webale kubanga otambulira wamu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga ya tweyambanga tuzikutuusaako yonna gy'osinzira okubanga otugoberera eya Pastor Bugingo nno tebinnaggwa era waliwo omuntu omu awadde analysis bw'abadde ayogerako ne munnamawulire omu ono nno abadde awa analysis n'akola statement anti lwaki Bugingo si yeyafudde mu kifo kya Bodyguard we era n'abuuza n'ensonga lwaki Bodyguard yeyafudde ate n'agenda mu maaso nga amuvuga okumutwala e Mulago kubanga embeera ebeera ya bunkenke olwa shock eyo ey'okugwa mu batemu ab'ekika ekyo. Tugenda kuba tufuna akatambi kafulu figa Avuddeyo Nayatulira ono yawadde analysis eno wabula maaso kokkaawo katono anja kubanga nkomawo nkuwa akatambi k'ono omwami yabadde akola analysis mwe yayogeredde statement eyo ku Pastor Bugingo. Omusajja akola okusibisa ekizibu kya kituluma kiri kimu Bugingo butafa yakyogedde be bawagizi ba Nupa oyo gwe yayita simano w'amatwa agamangalala yabadde ne Saimo Kawalata n'agamba ekituluma kiri eki Bugingo lwaki teyafudde kye kituluma tetunagaana bayina ebiwundu Saimo n'agamba kizibu nnyo talina biwundu kasajja gwe bagala omusuma mulamba yebikule ndi banange bakubye twejja kukiraba ate mbaliyani muhumuza baleme munyo gunozo nza nonyangana ntunuza mu kamera nakoowa omuvubuka oyo obulamu bwange bonna kuba buli kaseera abeera negativity naye ninza afune ekizibu ate mujja kukifuna ekirungi muzadde mujja kukifuna ojja keera ku makyofu omwana walwale akyama mu magutunula eno nga tomanyi omwana alwadde kyabadde atya agongobale Katonda yeraze mu nsonga za Bugingo kose kati Katonda yeraze owanika ebimwamwa mwawanika fulu figa gwe yayanukudde yabagedde ebigambo bino wammanga. Kakati abantu bakoze judgment ku incident basing on the biasness gye bayina ku Bugingo. Yensonga lwaki olabanga balwana nnyo to alternate the facts basobole okugusa okuyayana kw'omutima era Bugingo omusango gwe bamulivunaana essaawa zino gwokka ogumuvunaanya lwaki teyafudde gwe musango gwokka gwe bamuvunaana lwaki Bodyguard yafudde gwe musango gwe bamuvunaana kubanga ate bagumuvunaanira ku rate ya waggulu nnyo nti ogwo omusango baguvunaana buli muntu singa abantu singa abatemu bajjeewo society kati we yatuuka ne batematema abantu abayinju yonna ne bafa baye ewisika n'oba wanga wayingidde mu siiringi oba somehow gwe n'owona abaziisi bonna ojja basanga mu gwengane Saimo yawonya atya. Kale byebyo nga wobiwulidde we byayogeddwa wabula tetubiinaako buvunaanyizibwa yadde nga Baby Television Uganda wabula bya muntu sekinoomu oyo awuliddwa mu katambi ako. Statements nnyingi nnyo ezikyakolebwa ku incident eyo era nga n'abamu bagamba nti oba oliawo emmotoka gye baatulaze yabadde tekubiddwa masasi olw'ensonga nti ate mwabadde enjatika ziri awo ewaawo nga baatulaze ebituli ebyayiseemu amasasi mbu wabula abantu abamu bagamba mbu oba oliawo bakozeseza drill kubanga basima obutuli mu ddirisa lino okusobola okubuzaabuza obujulizi. But anyway kyonna kyekiri era kyonna kyekyabadde ndowooza kale tukireka but sigenda kubanga nsukkawo wano atakuumira mpeera gire nga abankuumira naye osobola okubanga oteeka naawe endowoozayo ku nsonga ezo wano mu comment section era ntubeera nga naffe tugabanako n'ebirowoozo byo nga omugoberezi wa Baby Television Uganda. Kale musibe bulungi atakuumira mpeera gire nga abankuumira musibe bulungi mweraba.